nze asaba kunyambako katono kati simanyi olwaki nasoboka ofundeyo ku namba y'omuntu yenna aba alimu oba agent kuba mpulira nze kyonna kyekiri mpulira nk'oyo obwavu namala okusiba ne mugasigenda kwambala akosati nangamba nedda ate wali we don't ask why ntobuuza lwaki tobuuza lwaki yakufunyawo empiizo kati bamala okunsala ne babikula kati ennyama kujja mu kibumba ne babikula ennyama nenze nga siwulira naye nga ekituufu ndaba omusayi kuba ekituufu omutima gwange gwatya nga ndaba omusayi guntiiriika kuba gwatiiriika nga guti ne guyitamu mpaka mu bigere bati nga ngulengera nti kugundi ako ttaka omusayi guyikulukise mpaka ku bigere gwonna gwonna gukulukusa wansi kiraasi eyo ebintu Illuminati batwala mu kiraasi babayigirize Illuminati abeera educated by the way Illuminati obeera educated mu bintu bingi Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzisa kinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. abawagira gospel music amanya nze Bright go Wamaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo bw'owulya mu background enaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama tugenda kubeera owa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church emakandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuni omunyu n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko kyolina okumanya buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu kubira ku namba zange ez'essimu 075726 ne 07834469 zonna zireeta Bright go Wamaleta Apostle byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event Every child matters. Ye t-shirt gyenyambadde. Every child matters. Buli mwana wa muwendo, buli mwana tasaana kuyisibwa mu maaso, buli mwana kya muwendo mu maaso ga Katonda waffe era buli mwana eggulu limumanyi kale gwe agula olutalo mwana omuto gwamubonyaabonya amusibye enjala amukuba okumufiirako amutulugunya mu ngeri y'ettemu olutalo lugudde Katonda ye kennyini gw'oli mu kulwana naye
buli mwana Katonda amumanyi ye t-shirt lekerawo okuloga olubuto lwo lekerawo okuloga ennyumba y'entumbu ezo ng'oyita mu kutulugunya omwana omuto. Amanya bampita Rima Sam oba osobola okumpita Mechanic Rabongo Chaite Foundation. Wensinzira buli kadde tugamba kife tuli kuzimba ssomero lya baana ba ku luguudo bamulekwa obwana obutayina muzadde n'omwe enfuuzi buno obutayaaya bonna tugenda bujjako tubutwale e Kamengo. Tukoyo okulaba amakomera ag'abaana abato, tukoyo okulaba poliisi ng'ekwata abaana abato abatanenduka kwesalirawo. Ate nno yeto ginenye ebeekola mulimu gwayo ate kati gwokola otya akaana kakubye omuntu kamusse poliisi etunule. Kale nno ffe twagala okujja tuyambeko poliisi tugambe nti nedda katuzimbe ekifo kino tukiyooyoote obwana buno bubeereyo busome Bible busome ebyemikono Katonda waffe tuwe free education gwe tukwetaaza ki muganda waffe atugoberera tusiiga ebifaananyi tetuze wano kusabiriza tuli basabirizi twekolera tukola entebe tusiiga ebifaananyi tukola buli kya ati kyonna ky'omanyi mu nsi muno kyoba olina okola kiri kimu tuwe ekifaananyi kikusiigire hoteero yo tugisiige rangi tugidressing en art pieces entebe zino eza antique chairs eza emiti antique chairs ez'ebyuma mmenye kindekeki buli kimu tukikola bwe bwotuwa omulimu nakasente awo tukagulamu amadagala tukagulamu amabulooka n'ebirala okuspeedinga up omulimu guno totuleka kye twetaaga kyokka okumenyawo kiri ekyayi kyatuteekwako nti buli akola foundation abagikoze sabiriza abazungu ogwo omuzimu gwe twajja okumenya buli akola foundation abazze kusabiriza kati twagala omuntu akole foundation organization ng'alina n'ekyakola okoze organization nti ye gwenga CEO waayo nti ye kitone kikyoyina kyogenda otunda mu baana bano okitunze ensiyo kikuyambeko okuddukanya obuweereza buno nti bannange nze ekitone kyennya kyakola bumasu nti ye kale singa n'abagaba certificates zino eza foundations babuuza gwe founder ogenda kuyamba otya abaana bano ngenda kubayamba bwenti ne bwenti ne bwenti si byakuwandikira bazungu mabaluwa ebintu byetuswaza ebyo gwe wandika baluwa ku baluwa mwe abazungu mulowooza bakatonda si bakatonda nga bwe tusobola okuyamba abalala nabo bwe basobola okuyamba abalala nga bwe tukaaba nabo bwe bakaaba nga bwe tulya nabo bwe balya kale mwana wa Katonda kyekkuutira kiri kimu obuweereza buno yimirira nabwo olwo n'obufuukire ddala ekyokulabirako eri obuweereza obulala twagala tudonatinge tukyalire abalwadde tusalire abanafu spiritual n'emibiri tukyale buli wamu atumunye enjiri ya Kristu ne waggulu wa byonna nga tumenya kiri ekyasookawo nti omuddugavu alina kubeerawo nakusabiriza fire mu linnya lya Yesu omukulu sebo nsanyusa okulaba programu ya leero nange ndi musanyufu okubanga ndabiseeko leero era n'okuddamu okusinkana embeera weewaawo simbi Katonda abadde mulungi gye ndi era buli kimu kigenda maaso n'okuba nga kituukayo essaawa zino siima busiimi weewaawo Katonda atubiseeko akasubi Katonda atulaze ebyekisa amannya njanyokosa erinnya lyange eryokubiri Niko kuba liri erisooka for some reasons saagala nnyo bantu balimanye kuba ekisooka erinnya lyali ejjajja wange of which omuntu gwe seenyumirizaamu okusinziira baŋŋamba kuba saamulabako jjajja azaala kitange simwenyumirizaamu okusinziira entambula ye nga bwe yali so ebiseera ebisinga n'amannya gano galina engeri gye galondolamu omuntu so saagala linnondoole era lyange naye ebiseera ebisinga saagala nnyo na muntu kulimpita though nalitukuza nkuba nzikiriza Katonda nti mu Katonda buli kimu kisoboka naye ate nga wonaabeeraawo ng'erinnya ng'omuntu kuba wabeerawo omuntu ebintu byetukola bitulaga nti tuli bantu okunyiiga okusanyuka biraga nti tuli muli muntu era omuntu okubaako nga waliwo ekitamusanyusiza nayo neeyisa y'abuntu
kakati waliwo omuzadde ali eyo yabuzaabuziddwa, waliwo jjajja ali yabuzaabuziddwa agamba nti ebikolwa ki ebisobola okujjira ku linnya ne bikyayo omwana erinnya omanyi tuli wano okusomesa osobola oba tofuddeyo so tumenyamira ku bikolwa ebyo waliwo ababikola nga bo tebalowooza nti bibi nga babikolera ddala n'akikola leero n'akikola enkya n'akikola luli nga yalowooza ali ku mulamwa bikolwa ki ebyo jjajja byeyateeka mu mbeera ne bigamba nti n'erinnya lyoggwe lirabika lijja kummalako emirembe. Omuntu ekisooka wano nga tuli kati omuntu lw'obeera ng'okola ebintu by'oli mu kukola enneeyisaayo embeera zo empisa zo na buli kimu ebintu ebyo by'obeeramu mu nsi oba engeri gy'obeeramu mu nsi yekuleetera okuba nga omala okuva mu nsi ebintu ebyo bisigala tebigenda era bisigala ku bintu bino wammanga engoye zo erinnya n'ebintu ebimu ebiri personal biseera ebisinga ebikwatwako oba ebintu ebisinga biwaleka ku nsi ebyo biseera ebisinga omuntu waafa erinnya lye teryerabirwa lisigala lyogera nga lyogerwa so mu kwogerwa kyo kitegeezera weeriri so ekintu kyonna kyonna ekiki ekikyaliwo kitambulirako ebintu ebyo nti enneeyisaayo kati omuzadde ali eyo n'abanywa omwenge abanywa sigala bakola biki gulaba malaaya abakumpanya buli njoge kale buli muze gwonna gwonna omubi ebintu ebyo w'omaliriza olimala okufa n'ova mu nsi bigenda sigala ku linnya lyo era erinnya lye balituuma omwana wo buli because wabeerawo ebintu ebitambulira ku bantu ebisinga nnyo okukozesa demons ekigambo demons nti zitambulira ku muntu zo zibeerawo kunyweza ekintu ziba nga zifeyirinze okuba nga zirina kyezituukiriza kuguba nga ziremereddwa katugeze nti obadde mutamiivu naye nojja ofa nga mwenge si gwegukuse oba wofa nga mwenge gwekukuse zifuba nnyo ekintu ekyo omuzogo omuze gubadde zikutaddemu zifuba nnyo ne zikukeepinga up ne ku mwana ne ku baana emirembe ng'egyo emirembe ng'ena lisigala ziba zifunye mission kati twekwata eno famire bonna bagenda okubbulukuka mu gwejjukira nabagambako nti abantu tukola endagaano nnyingi ez'enjawulo era mu ndagaano ezo tetuzikola tetumanyi kati gwe buli ndagaano gy'okola n'omubi yeesigala omubi asigala era kubako ababala bagiraba n'okugikuuma nga ekyali mu kifo ng'ekyatambula kati gwe tobeere eyo n'okola ebintu oyinza okuba mulimu abantu abamu nga n'akaddwa ne bagamba oyo nno yali ng'akyali muvubuka ebintu byeyakola ebintu byo otabyenenya bisigala ku linnya lyo bisigala ku buli kimu kyonna ekikyo bisigala mu nnyumba yo era omuntu ne wajja n'atuuka mu nnyumba yo inkesi oba wafa ennyumba n'ogitunda oli n'agula ennyumba eyo ebintu byewakolera mu nnyumba eyo bisigalamu era ono watuuka mu nnyumba wabanga si musabi wabanga teyeegendereza ebintu ebyo ekintu ekyo kyonna ebintu ebyo nabyo bisobola okuddamu ate naye ne bimugolokerako so ensonga lwaki kigambo mannya erinnya lyo omuntu nga ggwe erinnya lyo likolere value baako ebintu ensonga kinjagala nnyo abalokole nti bayiga kigambo kumenya ndagaano omulokole bw'aba asaba amenya endagaano zatamanyi nako yamenya buki bumenya kubanga in fact truly endagaano ezo zibaawo nga zakolebwa kati yazimenya n'amenya kati naye mwana wa Katonda menya weegayirire saba ebyo bintu ebyo bibeera oluusi ensobi ze twafuna mu kkula twakola ensobi nnyingi era twetutamba tukola ensobi nnyingi so but ekireetera ensobi ezo okuba nti mbo zifuuka ekyokuyigirwako oba ekyokulabirwako kwe kuba nti buli mulundi gw'okoze ensobi obaako ky'ogiyigirako obaako nomanya nti kati fulinakola bwe nti nomanya nti kati kuno ngenda kyusa mbwe nti kati naffe tukoze ensobi mu nsi ey'omwoyo era mu nsi ey'omwoyo ensobi ze tukola tezigenda kuba ensi ey'omwoyo teringa yambiri nti omuntu osomukalera ekintu nakusonyiwa n'okuba n'abyerabira mu nsi ey'omwoyo ensobi we tuzikola zisigalawo but osobola otyo ziddaabulula n'ozijjawo kwe kuba nti oyiga n'omanya nti mu leero nakoze kino enkya sigenda kukikola ki kukiddamu so kakodi akali ku mannya abazadde twegendeze nnyo amanya era oba otuma omwana amannya erinnya manya omwana wange mutuumye erinnya ki manya gano galiko ebigogerwako amanya gano sifa abaagaleeta era kyemmanyi teri muntu ajjukira linnya batya bwe lyajja
amannya gano eno gaali gazi malayika ez'enjawulo amannya gasinga ge tuyina gaali gazi bamalayika amanyi bino ebintu twesinga bye tulina kuno ku nsi bye tukola ku nsi bye tulaba si bya ku nsi byajjako obuzi ebintu ebisinga byava mu bifo ebisuuka n'entegeera yaffe ogeza nga mu ggulu ebintu ebisinga ebiri ku nsi kuno nga ebiri ku nsi obiri newa ne mu ggulu setup yeri ye wano completely nga wobiraba nti tuyina ebizimbe tuyina ebibuga tuyina office ez'enjawulo abantu bakola emirimu egy'enjawulo tuyina abakola emirimu egy'enjawulo abayokya ebyuma abasiiga abakola music nga bwe kiri ku nsi ne mu ggulu bwe kiri. So omuntu bw'aba yakwata akaana tutuma linnya lyo yakwata kaana mwana wo mzimu gujja kuddira mu mwana atagenda yokukwata bwana buno naddala ng'omuntu oyo teyeddaabulula mu kaseera ke yalina ku nsi nga teyeenenya omuntu yenna kasita omala ova ku nsi wabaawo ebintu ebikyuka omuntu bwova era siwaki kyamakulu nnyo obudde bwaffe nga tukyali ku nsi tubukolemu ekintu eky'amagezi ekyamakulu kuba gye bujja mu maaso ogenda tuuka ekiseera nga owulira wandyagadde okumayo okubeka ebintu byotereeza naye nga tukyasobola so oyekayoka eyeddaabuludde tosobola okubeera perfect mu buli kimu no but waliwo ebintu omuntu kyokola nga osiiza omusaayi mu ngalo zo okutta omwana okoza obutemu okoza amawano oba webase ku maama wo mama wawe webase kwa kitaawo ebintu ng'ebyo mulimu ebintu ng'alyokko abantu njagala bajjukire mulimu abantu abagamba nti ebyo byonna byenkanankana naye bitebyenkanankana bayibuli erina weetugamba nti mbu waliwo ebibi 7 katonda byakyawa abasoma bayibuli nkimanyi kwemuli ekyo kimala bumaze okulaga nti ebibi tebyenkanankana ekyo kyokka namala n'agamba nti abadde bayitiridde 6 bya muzizo gyali 7 tabyagala abikyawa so ebi tebikola ki tebyenkanankana togamba nti mbu omuntu abbye enkoko yenkanankana n'omuntu avumye nnyina oba avumye kitaawe tebenkanankana so abantu ekyo bakitegeere lwaki ekyo nkyogedde kino kiyambako omuntu okumanya omanyi tutambulidde nnyo ku bulimba bungi ku nsi nabagamba mu programu zange njagala mbabuulire ekituufu babuulirenga n'amazima ekituufu kiri nti tebyenkanankana amazima gandiba nti mbu byenkanankana mwena muba muwonoonyi naye ekituufu kiri nti tebyenkanankana yaso ekirala kansooke neebaza ababeerako tulowooleza kumanya Shivan abeerako yagambye life is spiritual thanks a lot my dear brothers for the service. Nora Muwanguzi naye abeerako John Cruz buli kadde abeerako Tereka Aliet bambi mukama akutuwera omukisa nkamwesige Olivia yagambye big up ndoza mu Jamaica luno lyawandiise big up mukama akuwa omukisa Olivia Waswa Franka hey to you and I appreciate the job you're doing and we learn more yagede mu America kakati Nancy mukisa mukama akuwa omukisa ngeri erinnya bwe liri to waliwo tumwera oba tumuyite tumusaleko yalo tumusaleko tuzikomyawo tumwera tumwe tulirekawo tumwe ya John Jovans naye mukama akuwa omukisa Morini Kaye webale kubeerako bambi mukama akuwa omukisa kyokutumwa tukomawo kyokutumwa amanya agamu bagawandiika bulala webale nnyo okutugoberera Tendo Jude bambi mukama akuwa omukisa Shiba Nantamba ono nali active enyirira aziteeka wazisuula mukama amuwa omukisa Angela Tendo webale tugoberera Allen naye webale Gift koli buli kadde obeerako webale tugoberera Jonathan Nsungu webale goberera Nora Muwanguzi naye webale goberera Miss DJ Favor the one and only Miss DJ Favor ono no mukazi DJ webale kubeerako Solomon
Sendege oyo naye abeerako Brenda nawe mukama akuwa omukisa. Webale commentinga, webale kuba active. Kale weewaawo ndowooza waliwo jinya kirino tumuyite Fiona kwali yasembyayo. Fiona. Tumuyite Fiona mukama akuwa omukisa. Tojjanga okwo God is blueprint. Ono ye mukama waffe atakyukakyuka. Aliet Kisaache webale tugoberera, webale nnyo okutwagala. Josephine noyo naye abeerako. Naye Josephine mukama akuwa omukisa. Kangume Hilda ono naye abeerako nnyo yafuuka family etenkanika. Waliwo ne mukama waffe omulala Solomon Sendege naye abeerako nnyo. Kale tutandikirewo. Kasooke nsomesa kano katini bonna ababeerako nga balaba mbeeyanza because it's a great thing omuntu okuwaayo obudde bwe ne babeera nga batulaba. Waliwo ababeera mu comment section yawo nina omukyala gwe notisinga ayitibwa Tendo Judy. Waliwo n'omwami lwakuba akawunti yakozesa ya mukyala is it Vines mwogeddeko Vines. Abantu bano eno batera okungwala kati ono wa Vines yatera yambuza ekibuuzo ekyerinnya ly'omwana era yensuubira namwanukula. Then waliwo Tendo waliwo yatugamba nti yatulutako ekirooto naye teyakyogera. Ekirooto ekyo kyemanyi muyina ennamba ya mukulu Meta era ne ku YouTube yaffe kweri ogendayo n'oginoonya yatola tuguze ennyonyi n'ogifuna n'obeera nga omunnyonnyola ekyoto nga wakiroota then tubeera nga tukola ki nga tumanya. So abantu abo beebaza nnyo but in case you want any consultation ennamba zaffe weeziri ate era kyamakulu nnyo abantu abasinga omanyi nagenda n'enzuula waliwo ebiseera ebisinga abantu nga we need to talk to someone nga weetaaga obeereko omuntu gweyogerako naye owummule nga that's the only thing. Foundation one tubeerawo n'ebintu bingi. Tubeerawo ne music osobola okujja n'otunulira ku bifaananyi byaffe pensi zaffe ziine engye zirefreshingamu osobola okujja n'osharingako n'abantu b'osanzeewo kiina engye kirefreshingamu. So okutereera transport gw'otaddemu obudde bw'otaddemu n'ojja n'osharingako naffe bigenda kutasa kinene nnyo than okubeera awo n'obeera mu comment section banaye nina kineeno ebiseera ebisinga ebintu ebyo bitusumbuwa. It is not si bintu oba ngambe nti ebintu ebyetaaga ebintu oba ebinene nnyo bigenda tubitwoza nti bivaawa nedda obuntu obutonotono. Ono yagambye alina maidi wa Meketa amannyo. Oyo wa maidi ameketa amannyo yambuuziza nti mbu how can I do that. Abantu abo abeera mu eyo embeera naddala abantu abameketa amannyo omuntu okumeketa amannyo it's also waliwo demoni ekigira ekireetera but amagezi gensobola okuwa omuntu oyo pray. The first thing kyoba osooka okukola pray asooka asabe ebirala tujja kuba nga tumugamba batya biki byajja okuddako okukola ng'amaliriza okusaba. Wadde kyayogera kayinza okuba akawanvumuko. Mpozi n'ekirala omuntu alina omuntu ameketa amannyo ddira eggumba ly'embizi olyokye buli kiro olyokye eggumba ly'embizi nayo ligoba bidimonize ebyo eggumba ly'embizi gwe ddira olyokye buli kadde olyokye buli kiro ojja kulaba nga ekyo n'okusaba olina kunzijukizaamu kano kakayisewo katini nnyo. Abantu waliwo ekintu kibatagira kibabuusa amaaso oba kibatwala obubi. Tulina ebintu nga obubaani tulina ebintu nga waliwo emize egikolebwa kati nga abantu abalina ebifaananyi by'abantu abaafa mu nnyumba. Ekifaananyi ekyo ng'ekiro ogenda okwebaka n'okikwata n'okivuunika oba n'okisuula doleezi ziba zisuze mu nnyumba n'ozikwata n'ozivuunika. Abantu asinga temanyi balowooza bintu byakweraguza bintu byakuloga naye ate wetuddayo emabega mu bitabo ne Katonda baalinga bamukolera saddaaka oba mwagendanga muntu wewasinziza manyi bayokyanga obubaani buno bakatuliki abasiraamu bonna babikola
obaani oba abokyanga so mwana wa Katonda osobola ofuna akabaani n'okola ki because bino ebintu byonna bya butonde Katonda yakola ki ate era ne mugundi ne mu yeekaalu lye akabaani kakolanga ki kabangamu kabanga these are good things mulimu ebintu bimwe emize egimu gye sani gyatuzigyeko nga omuntu alowooza agenda kuba asinzaani kumbe sitaani yamanyi kimutawanya amanyi kimutawanya akabaani ako kalina engeri gye kasensera ne kagoba ebintu ebyo era omuntu nga ali nga spirit ye nguba ali haunted akabaani ako kaba kamuyisa yasobola n'okutandika olumu omuntu at that minute yeah so ebintu mubizanyisa kati ka message kali akalala nabadde awo nenzijukira olina gundi eno gundi gyotambuza ya every child matters gundi eyo nabadde awo neneefumitirizaako ebiseera we nali nga nkyali ku street neefumitiriza ku famire mwe nakulira nze okubeera wano kibadde ekisa kya Katonda nali simanyi nti nsobola n'okutuuka nembeerako omuntu nga ngasa nali simanyi nti nsobola okubaako ekintu ekyamakulu kyenkola nze niko nali simanyi nti I can be productive nali simanyi nti nsobola okwogera n'ebigambo abantu ne bawuliriza oba nembaako omuntu gwe inspiring nali sikisuubira but every child matters when nali nga nkyali eyo ensi gye yali entutte kuba nalinako omutima oguli ready even okuyiwa omusaayi kutulugunya okutta nenkwata nga ndi malirivu nnyo sana okukwata ekiso nenkola ki nenfumita omuntu omalirivu ewakyali abaana bangi abalinga nze abakyaliyo nzikiriza gye bali bangi nkumu nekintu kyenayogerako emagana neŋŋamba nti abazadde family ze tubeeramu oba guardian oba step mother oba kojja oba senga omwana oyo gwokuza oba omwana yenna yenna gw'oli naye bafudde they have made beasts in us abaana abo tulaba olusi esinga abantu abonesa abo n'abantu abakulu olusi nga batemu biki abali mu makomera nga mbutuufu omusango yaguza you are the people abaleetedde yemu abantu abazimba ebisolo ebyo yemu abazimba zi monsters ezo so lwaki njogedde ku kintu ng'ekyo every child matters olaba nange yali tasuubira nti nsobola okuvaamu omuntu ow'omugaso olaba nange yali nga simanyi nti maybe I can be something productive essaawa zino eno endabika yange neegombesa kuba gonna gabadde maanyi gange okubeera focused so ali yalaba tuleke okulaba sheeno nga tugiraba bulabi oluusi omuntu osogira n'ofunamu okuddibwa kunofunamu mulimu abafunamu ansazi zaabwe mulimu yabadde mu comment section n'agamba nti mbu awulira bwe njogera mbanga ayogera ku ye era byenjogera abifuna ng'ebyo omaze ofuna paati yo nabagamba ekintu ekisinga okuba ekirungi ku nsi ekintu ekigenda otaasa omuntu naye ekintu ekigenda osinga otwala mu ggulu kwe kwagala kola okwagala ng'oba osobodde ofunya okunyizibwako oba osobodde ofuna okuddibwamuuko let the same amount gy'ofunye ogigabanyeeko n'abalala abaana abali eyo ab'ekyetaaga okuba nga babuulirirwa gwe buli woofunye omukisa era nyumira nnyo ekintu kino ky'ogamba n'otayogera ku Labongo Charity Foundation yokka wabula n'okubiza ne foundation zino ekintu mbadde sikirabangako so sikiraba ku ggwe so totuula share the love osanga tusobola okufuna abantu abasobola okwefaananyizaako nga nze newankubadde sinza atuukiridde nnyo naye ate nkimanyi ndi wa mugaso nekkiririzaamu bwe bubaka bwange weewaawo kakati gwe mwana wa Katonda programu etandise tokwata ku nobyo abaana bayite basembere teyesittaza kuyiga kwerere nga bulijjo twakoma mu nju ya Masaka era nga neewuunya Katonda kiki yateeka e Masaka mba mpita ayita oli yalunda obubizi we ate yabutera discolite mu kiyumba kimasamasa bwe kiti biri Masaka mbandi awo bicyantabudde oli afumita obugere mu ttaka ne music ali ku pitch gye sitawulirangako Masaka mbandi awo oli Valentine nyumba yonna gisiize red ne black amasowani gonna gasiize red ne black naye kennyini yesiize red ne black Masaka kakati Masaka eno ate ne beerumira tenyumba eri Masaka sofa gye twakamanyaako berumina kibano bebatabula Masaka ne bagakacyankalanye Masaka eno tugifuule ekitagasa oba tugifuule ensibuko y'amasanyu kiki ekigenda maaso Masaka enjuwa eri naye kale twemegenda waawo mu episode edda kutujja kunyumya Masaka kyekina lwaki eriwo ekyo baagala berumina kyokubatiza n'okukyusa erinnya
So ano bino byonna byonna oludde byendi mu kwogerako bituukawo nga sinaba kubeera initiated. Bakyakulabo naasobola. Nkyali awo bakyanteekateeka kuba kigambo kuwaayo mwoyo kintu kinene nnyo n'omwana w'omuntu wasobola okukiteebereza. Kinene nnyo nnyo nnyo. Wali abaweereza setaani okumala ebbanga nga lya myaka 5 naye ng'omwoyo ge tagukolanga ki taguwaayo. Ate waliwo baneeno abamuweereza nga already omwoyo baagukola ki baguwaayo. Naye era kinjagala omuntu amanye nti Katonda yekayeka alina obuyinza obutta omwoyo. Bayibuli inawe ekyogera n'egamba nti temutya oyo aleeta okufa wabula mutya oyo asobola okuggyawo omwoyo. So ow'omubiri ono munafu naye yakwata ku mwoyo oyo gwe mulina okutya. So lwaki ebintu bino tubyogera? Abantu abasinga balina egundi eno mentality nti sitaani taliyo. Ate sileka bino bitwakwogerako bikuwa obukakafu nti sitaani akola ki gyali. So tutuuka mu nnyumba eno nzijukira we nali nasemba okunyumya nga tumaliriza nga waliwo ekyali kituuseewo nga ffenna twesise ne bampa erinnya lino eno baliko. Lwaki basooka okukuwa erinnya we balikuwa lyerimu ku bintu ebikuyambako. Waliwo babeera batwala omwoyo omwoyo gwo bagutwalira mu linnya era amannya gano bagagaba okusinziira ku abilities z'olina enneeyisaayo n'obusobozi. Ensonga ki babeera bakuwa erinnya. So kati twatuuka twali tumaze nga bampadde erinnya nabagamba erinnya sijja dyogera. So we bampa erinnya eryo tubeera waawo tulya tunywa naye mu kunywa twanywanga naye nga tetutamiira. Simba wakati tugenda kuddawo mwanywanga naye nga temutamiira. Baba bakuwa erinnya bakubatiza nga ffe batubatiza mu makyaki nti mu linnya lya Kristo n'ery'omwana balina nabo bye balaamirizaawo nga bakubatiza bakuyira amazzi bakola mikolo ki nga bakuwa erinnya. Emikolo egyo agesi nzijukira twasemba okwogera nagyogerako kati kanziremu nnambulule. Baleeta ekitabo gwe nabagamba nti bandeetera ekitabo ne baleeta ekitabo ekyalimu amannya aliwo yali akikutte ne baleeta n'ogundi waliwo abaali balina obubonero era nzijukira nga mbagamba nti erinnya lyalina akabonero kaalyo. Buli erinnya lirina akabonero neryange lye baali bampa lyalina akabonero. Naye ate munayogera akabonero wajja litegeera. Lyalina akabonero. Obubonero buno nze kati nsobola okulaba akabonero tho bonna sibumanyi naye nsobola okulaba akabonero ne mmanya nti kati kana akabonero lino linnya. Jjukira ebyo naba bitusomesa. Ebintu abasinga beebuuza ebintu bino byonna mbimanya ntya nga bingi nnyo weebitya ate nga mbanga eyamalayo ebbanga eddene. Kyemmanyi kiri bwe kiti ku nsi ebbanga mu nsi y'omwoyo nabagamba obudde butambula bwa njawulo. Olunaku wemmala wano ku nsi nti katugeze ku nsi niwayita emyaka nga 10. Kyangu nnyo mu nsi y'omwoyo okubanga lubadde olunaku lutya. Kyangu nnyo mu nsi y'omwoyo okubanga lubadde olunaku lumu. Fenga tulaba emyaka 10 eri mu nsi y'omwoyo olunaku lumu. Kati obudde mu nsi y'omwoyo butambula okusinziira kifo ki mu nsi y'omwoyo bw'oli. Butambula okusinziira kifo ki mu nsi y'omwoyo bw'oli. Waliwo wensobola okubeera mu nsi y'omwoyo ne mmalayo omwezi. So obudde mu nsi y'omwoyo butambula kyanjawulo. Era nze nsobola okugamba nti buli we nagendanga mu nsi y'omwoyo we twagendanga okukola ebintu eby'enjawulo nga osobola okutunula ku ssaawa n'ogamba nti mbu ssaawa ziri 6 n'obutikitiki nga katugeze nti ziweze 6 nga zigenda okukona 6 nga kwayitako eddakiika nga 5 ng'eri ovuddeyo naye nga olinganga amaze wakati w'essaawa 6 essaawa 7 ng'obudde omazeeyo bungi. So awo ekito bwe kituuka okubaawo nti mbu experience yali nnene mu kaseera akatini. So buno obulombolombo bwatunyumiza buno bwe mwakola ne baleeta ebitabo omukka ne guvaayo bwokka bwe wakola. Tewali kirala kyoyira kunnyonnyola awo. Ebyo bye twakola byokka ebisinga wanene we twesikira tuti
nemba kubunke emyoyo gyaffe actually for that time twagenda ffenna twafuka conscious nga tetukyategera kigenda kuki mu maaso so awo sisobola kulimba nti mwoyo gwange gwali guzze eno oba gwali guzze eri kuba mulimu buli biseera singa twatukola emikolo egyo energy abawanjawulo mulimu emikolo gye mukola nga girina amaanyi ga njawulo nga osobola blowing out n'obanga complete tona kyotegedde kikigenze maaso nakutuukawo so emikolo ne bwe gyandibadde nga mwegiri emirala gye mwakola ne waliwo obanga owunze tukyamanyi mukolo mulala ensonga lwaki nti saagala balimba saagala bantu bagamba nti ekyali bwe kiti awo wo nga we nagambye mutwesika kubeera nzike nabagamba twesika era nagenda okuddamu twagenda okukakkana nga mukolo tugukola ki tugumaliriza kati muganda wange yambuuzizza yaŋŋambye awo toyanguwa kuvaawo ku mikolo naye ndowooza akubuulidde akinyonnyodde ate era n'emikolo egyo ebintu ebimu actually njogera ebimu mbikkako kuba nti nyinza okyogera abantu some people they don't fear again naki practicing ayi wa practicing ekintu ekyo mumalirivu okukikola kuba nange omumalivu nabuyinakoko kati wa practicing ekintu ekyo n'afundikira nga ate muletedde okuva nga bamwesittaza n'ava ku mulamwa kiba kinkola bubi nange bamalirivu bali kuno oli asindika message yagamba omugamba nti waaye Illuminati mbi ye n'agamba nze tombuulira njagala kufuna sente nomugamba naye ojja kuzikirira ojja kufa ojja kusaanawo n'agamba nze tombuulira byasaanawo bwe gwaŋŋamba ebyokusaanawo abantu twandivudde mu ndowooza eyo ey'okuba nti mutwagala nnyo obugagga obutambi obwo bwatambula labba omutera okufolowinga nnyo ku YouTube olina pologulamu z'okola ez'abantu abagendako mu Illuminati tera nnyo okufolowinga videos zo naye nze asaba kunyambako katono kati simanyi olwaki nasoboka ofundeyoko ku namba y'omuntu yenna aba alimu oba agent kuba mpulira nze kyonna kyekiri mpulira nk'oyo obwavu kyagala kuyingira Illuminati kuba kati nina okubuulira ekituufu sabayo ku namba yaddemu ng'esobola okunkonekitinga mu bo olabe ate bano baana batate ekirala kyendabye abantu bano abasinga bava mu east abantu bano abasinga simanyi kizibu kikiri awo ng'osaze kiyira n'ogenda side awo simanyi kizibu kiriwo oba mukubireko mubuuze lwaki oyaga kuyingira Illuminati twandimulese obutamu exposinga naye mbadde sokoleke bannange emboozi zendeeta kuno nze nzireetanga bujulizi sizireta bantu mwe kubayingiza Illuminati nze ndeeta kubalaga nti your spiritual life exists. Spiritual life matters. Obulamu bw'omwoyo gye buli era tobulagajjaliranga bangi bafa obwavu lwakulagajjalira bulamu bwabwe bwa myoyo bangi basaanyewo olw'ekyo saba kola buli ekyetaagisa genda eri Mukama Katonda wo obulamu obw'omwoyo bukoleko nga bw'oli emmere n'opinduuka olubuto n'omwoyo gwe gwetaaga ekigambo okukkuta so nze sibagamba genda mbeera Illuminati bannange mmwe abamanyi ze mbagamba kulokoka emboozi zino nzikola mbabikkulira ebuziba mumanye nti naawe wootudde waliwo omuzimu naawe wogenda okutuula oyinza okuba oyagala kugutuulako naye emmere gy'olya already oyinza okuba ogirya na muzimu nze nkubikkula amaaso nkwempawalinge nkuwa amaanyi osabe paka wetuliwangula ffenna kakati mwanywanga omwine nga temutamiira twanywanga tamiira and for the first time oza kumuni gwangu asooka onywa ku mwenge nga sitamiira then nakyewuunya nendekebera percentage y'omwenge twalinamu oguli 15 mwalimu oguli 12 naye nga neebuuza lwaki kuba 12% ogwo mwenge that percentage is already too much kwa egisinga giberamu 8 awo naye 12 is something much
omuntu oba osobola okutamira like within one bottle oba owulira nti kati kutandisa ate kati ziri zaali zi whisky mwalimu zi whisky nga mulimu zi wine. So for the first time twetutamira kati wenneebuuzaako and they were like omukolo tetugubaddeeko ffekka kye baŋŋamba kati kapate kagenda mu maaso newabaawo bwe weebuuzaako ne baŋŋamba omukolo wenneebuuzaako lwaki nnyo omwenge teguntamiiza ne baŋŋamba omukolo tetugubaddeeko ffekka obadde emmandu ezibadde zibanywerako wabaawo zidimoni zire ziba zitunywerako jjukira kati omubiri mba mugabanye naye kati nze at that time omubiri gwange nali sinakutandika kugabana na dimoni but we bampa erinnya dimoni eyo yakola ki yakwambala nemutandika osharinga naye ate it was there just ku kiro ekyo kuba waliwo omukolo gwe twakola enkeera waalo ogwa initiating ddala dimoni okuba nga tusharinga omubiri gwe gumu dimoni amachosias okuba nga tugabana omubiri gwe gutya gwe gumu. So twabeerawo ku pate bintu bingi ebyakolebwa bantu bangi abajja ab'ebitiibwa abamu bajja people were there era balina n'ebirala bye baakolerako ng'oggyeko ekyo ekyange waliwo ebirala bye baakolerako but ezo meeting nali so azaatendinga okusinziira ku degree gye nalimu bano wenjoga degree baluminati babeera babala positions babala degrees levels kati nalina level gye nalindiko levels neno tulina ka triangle kababwe kati mbamu obusaze buli level gy'otuukako mpaka wootuuka eri ku piiki. So the following day bwakeera ninkira bulungi sayina hangover sayina kintu kyonna kinsumbwa twakeera lunaku ne lubeerawo bwelutyo nzijukira nafulumako kebweru nemala nenkomawo munda nali awo nga ndawuzinga within the katown kati saawa zaali ziyingira 9 ogw'emisana nga tugenda kuyingira olweggulo nga bampita. So waliwo omusajja yali azze yali ayina box teyaliiko yadde ekigambo nga bagirapinze bulungi mu kaveera yalina obuveera nga omwami obuveera buli colorless naye ng'ekintu kiraga bakisiirinze busiirinzi nga kali kuliko nnyini kiraga basiirinze busiirinzi. Kati yajja ne box eyo ne bampita ne baŋŋamba genda mu room yo bakuteeketeeke ne ŋŋamba kale nenzija ninya amadala ne ngenda mu room yange. Bwe natuuka mu room yange waliyo omukyala eyaliyo naŋŋamba ogenda kubaako ebintu byokola yajja yaawe engoye kwaliko engoye waliwo akaggo ke bampa balina akaggo kaali katintini kwaliko empeta kwaliko omudaali ojjukira omudaali gwe nabalaga foundation eri enkadde kwaliko ogwo omudaali ogwo bagumpako olwo olunaku then yekyo ekirala kyebampa kyeneerabidde agese ndowooza byali byebyo. So olugoye lwe yali ampadde lwe nalwambala nti lwampita mbuyisi yakuwa akati eyampa kwaliko akati kwaliko empeta kwaliko n'omukoofu guli omudaali yakuwa akati n'akuwa empeta n'akuwa omukuufu ogwo omudaali n'olugoye olwo olugoye lwali luddugavu we nalwambala nti lwampita mbuyisi bati kati ngenda oduddamu oddusika naŋŋamba nampa akaguwa nga nina ddwesiba bwesibi omanyi okwesiba ngaeyeesiba omunagiro neesiba nti namala okusiba ne mugasi genda kwambalirako sati naŋŋamba nedda ate wali we don't ask why ntobuuza lwaki yafunyawo empiizo tekubaako bintu byakwebuuza mbu lwaki kino kikola nedda you just do. So nga nzikirira wansi bwe nakkirira wansi nagenda otuuka wansi nga waliwo abantu already bali ndoza I guess fena intoto twali tuwera abantu nga 9 ku 8 awo kwa mulimu ne benali sirabangako kati tutuuka ne baleeta ekitabo kyange kye baali bampa ekyalimu gundi emintu ngeri gye nnina okusomako eyo gundi Edmond then baleeta n'ebitabo biri ebirala ebibiri kati bwe babireeta ne babisaawo awo waliwo ekitabo kya Rituals basooka bayisaamu anatandika okusoma kati nga wasoma waliwo yali akutte gundi omunnyo ogwo si salt
amukwata wa mwetoloza namutwetoloza nakubasaako nasigala ngaasoma ebigambo then natandika okubako obubonero but obubonero bwe bakuba bwali buva mu kitabo kyange kuba nali nga mbulabamu ne batandika obukubakuba ne bawandikako ebigambo nga balina ennyukuta ze bawandiika naye it's not the alphabet gye tukozesa so ne batandika okuwandikako bwe bamaliriza nga mmanyi obanga ebya bulijjo bye tukola ne batandika osoma ne basoma ne bamala ne baleeta kando ne bazikuma kando zaali 3 zaali mmyufu bamala ozikuma ne bateekako obuyenjeyenje awo naye nga omanyi bino ebyenje nga kikaze nga kintu kyakala eminyanga gyakala ne babiteekawo then balina akabaani kaabwe ke balina nga alina engeri gye kawunyamu nga okawunyizaako eza n'okwagala okuzza emmeeme eyinza okwagala okudda ne babeerawo nga bakagira kati nabali bonna nga bambadde bulungi kati nga bambadde ebigundi nga bambadde ebikuufu manga ebigundi ebihuudu kati nemulasobola okugera nti okwambala obulungi nga bambadde nga bwe balina okwambala nga bagenda okukola emikolo bambala ebiseera ebisinga batera okwambala bihuudu ne beebika ku mitwe oba tosobola kola feesi ya muntu kiri kihuudu baali babyambadde nga baba balina ebigundi byebeesibye muneeno baba byesibyemu eminagiro nga bagyesibye bati nga bagyesibye ngaebigundi ebikono biwanvu bikomanga muno actually kiba kikomanga muno omukono gwategulabika nnyo gwonna kati waliwo omusajja gwe baali bazze naye yawanika egundi y'empeta ati yawanika empeta because yali grand master bano bonna ne babowinga gyali so n'agamba omukolo kagutandike but bwe yayogera teyayogera Luganda teyayogera Luzungu alina olulimi lwe yayogera nti balinga bakyogera nga buli boogera bakyogera kati bali baŋŋamba nti ekyo kuba ebimu nabuuzanga nga waliwo okubuuza n'okwebuuza kati seebuuzanga ebimu nabuuzanga nembuuza nti kino kitegeeza ki so they tell me but I don't ask why nabuuzanga I was a questionnaire naye nga seebuuza lwaki kati omusajja yanika empita bamaze ogigira n'agamba mukolo gutandike ne bayita eno box gye baleese ne bagisala bamala ogisala ne bagibikula mu kugisala waliwo n'akantu kaali katini lyalinga ggumba lya kisolo naye nga kapapajjo kati nga si kanene nnyo kati akapapajjo ako ne bakajjayo ne baleeta n'akambe balina obwambe bwe bakozesa bwaliko ziraama buba bwanjawulo I've never seen anything like it ne bakaleeta kati eno gye kaali kasembera kaalimu ejjinja lyali myufu naye nga ejjinja eryo w'otunula oti n'owetunula munda nga litanga lijja nga olalabyeko ekintu nga lirina engeri gye litanga lijjamu nga liri so transparent naye ate nga limyufu nga tosobola kulaba kiri eri naye ate nga otunulamu oti munda obeera nga atunulamu obanga kiringa wonajjamu kankuwa ekyokulabirako edda walingawo bipipa bye baasimanga wansi ebyamazzi naye nga eno waggulu bakizimba bati nekikono kibeerako akatuli akatini kati gw'ojja tosobola manya nti mbuba kintu kinene nnyo kasobola okuba nga akakasuwa bwe katyo kati ogetunamu oti munda ng'eri munda olengera nga wagazi nga bakisima bati kati naye bwetu yali efaanana munda nga wogitunuliramu oti munda eri munda olaba nga wagazi nga olaba wagazi eno neeri nga wagazi kati naleeta akamba ako yakaleeta balina ebintu bye baleeta byali mu kikopo ekikopo kye baleeta kyali kya kopa ebintu byabwe ebisinga eri bye bakozesa kopa the reason njajja kugibagamba maaso nzijukiza lwaki bayumnati bakozesa nnyo kopa so ne bagireeta ne bateekamu ebyokunywa walimu ebigundi bye bateekamu ne bampa nenywa kati wemaliriza nti okunywa the moment I finished omubiri gwange gwatandika ofuuka kinyonyole ntya waliwo mu luzungu kye tuyita okubanga nga oli nambu nga tokyawulira nga olinga gwe basanyalaza gwasanyalala gwafuuka ekiti
naye nga nkyasobola omuvinga nti emikolo gyange naye nga weneekolako nti seewulira nga mpuliranga yeekutte ku lugoye nti kuba wekola ku lugoye towulira nti oyisaako omukono kamwe nti wenalimpe naye nga siwulira nti nkwata ku lususu lwange kati nenfukamira tulina engeri gye twalinga tufukamiramu nga amagulu ganene mabega bw'ofukamira olina engeri galina engeri gye geetuulako gati omusiraamu gano gasibira mabega omusiraamu agasibira mu maaso ago gasibira mabega kati ffe nga otuula oti ng'amagulu gano galina engeri geegirako gati naye nga bw'otuddeko gentuddeko kati nga w'otuula olina okakasa olina shape gy'olina oleka mugundi yooti eya triangle then otandika okuba obubonero awo tutandika okuba ebyo obusinga ebisinga nali ntandisa obiyiga nga mbimanyi ne tukuba obubonero buno bwe tukuba their signs tuzikola na mikono gyaffe so ne mbukola nabo ne babukola kati ne baŋŋamba bagenda kuddira demon gye nnina okuweereza bagiteeke mubiri gwange tubeere nga tugaba n'omuki omubiri kati nga nsibayo bagenda kukikola nga baŋŋamba kutama nga nkutama nti jjukira sambadde essaati nga baleeta akambe nayagala okuddukawo nveewo nti naye kyonna ekyali kinkwatidde wansi awo mukama nayagala okudduka nveewo naye wali obaddekawo ngo bakwatidde awantu wamu bati kakiri ekintu ekikwata abantu ekiro era abantu abasinga abali balooseeko nolutanga oli mu kirooto naye nga tosobola kwenyeenya nga oli wamu oti waliwo okubanga bakukino ekya sepasisi nti weebasi n'otunulako ng'oli mulamu waliwo kiri ng'oli mu kirooto ng'ekituufu toli ku nsi naye nga wooli oli wamu oti oba olooseeko ekintu oba oloose ekikazi kikutte oba oloose omuntu akwambadda osobola okuleeta ekintu nga ebiseera ebisinga kijja asobola okuba omukazi asobola okuba omusajja n'omulota nga akwatidde ati awantu wamu naye nga tosobola kwenyeenya kati kyekyali kinkutte bati yafujjo nga ndi awo kinkutte bati sisobola kuvaawo kazi n'aleeta akambe nga kati yaleeta akambe ne batandika olaamiriza ne balaamiriza jjukira nabagamba waliwo enjawulo y'okulaamiriza n'okugira gundi n'okuloga oba kyetwandiise spell n'okuba nga tukola incantations waliwo bendaba mu comment section bagenda ne baddamu ebintu byange byenjogera olusi n'ateekako additive information wegendeza additive information gy'oyongereza ku bigambo byenjogera kuba wandifundikira nga naawe information gy'oyongerako ng'oli mukola ki mukubula oba nga ky'oli mugira si kyekituufu so batandika olamiza balaamiriza kazi yaleeta akambe yansala nkyalina enkovu eyo nsobola gikulaga oba eri ku side kuno simanyi nkulage nsobola okulaga kuno nzijukiza eri kuno eno enkovu eyo bansala ne bansala akabati shape gye basalamu yali akabweti kati bamala okunsala ne babikula kati ennyama ne babikula ennyama nenze nga siwulira jesi nalabanga musayi nga guntiriika guti gujja kuno nga guntiriika guti ne babikulako ne baddira eggumba liri baleese ne baliteekamu munda balisa saidi za wano ne baliteekamu bati bikaka bamala oddisaamu ne babikkako sikyaliina egumba sikyaliina so ne babikkako bamala obikkako ne bateekaka bamala obikkako balina powder gwe basaako then ne baŋŋamba situka kati wenna situka nti mukama katonda wange nawulira ku mutwe gwange gulinganga gwe basuubizizzaako ekidomola nga ninga yeetisse ekidomola ekizitonya abali beetiseeko ebidomola mu kyalo ng'oweriwo experience gye wawulira nga wakatandika okwetikka ekidomola for the first time neetikka ekidomola nawulira nga ekidomola kindi ku mutwe nga guno omutwe mpulira guli kuti nga sikyasobola nakuyimirira bulungi ne bayongera okulaamiriza ne balaamiriza ne bajja basooka kunteekako mpeta mala okunteekako empeta ne banyambaza gundi eyo omudaali gwe baali bampadde ne mala ne bankwasa akati bwe bankwasa bati akati ne baŋŋamba baako ebigambo byoyogera nga oli abyogera wano mbiddamu nenjogera nga mbiddamu ekituufu ku ssaawa eyo room wetwali obudde bwalinga ng'obutandisa ozziba nga eno simanyi nakusijjukira na bulungi oyo twayo tuzibizze n'obudde nga ninze nalaba obudde nga buzibye ng'obudde buzibye kati nga mpulira amaloboozi ag'enjawulo nga olewuliddeko ng'omuntu n'adduka
omuntu nadduka nowuli akalobozi kaggwerayo kati nga ngawulira mangi babakasanamu nga tuli awo netutandika olaamiriza naye nga nsiwulira bulumi naye nga ekituufu ndaba omusayi kuba ekituufu omutima gwange gwatya nga ndaba omusayi guntiriika kuba gwatiriika nga guti ne guyitamu mpaka mu bigere bati nga ngulengera nti kugundi ako ttaka omusayi guyikulukisa mpaka ku bigere gwona gukulukusa wansi nga tosobola kugamba nti mbu bansalidde ddala so kyundu otwamala okukola egyo emikolo for the first night sina kyenalaba sina kyenafuna era nasigala rutini yange njikola nga bwe njikola kibi mbadde nga njikola kwa twalinanga obudde bwe twagendanga bwe nagendanga mu kiraasi ne babaako ebintu byebanjigiriza nga nvaayo then nekola ebintu ebirala bingi kiraasi nayo nkulu toyita mwene emboozi toyita ku point yonna omukwakwayo kiraasi wanu wakulu nawo kiraasi ebintu berumyati babatwala mu kiraasi babayigirize Illuminati abeera educated. By the way, Illuminati obeera educated mu bintu bingi. Ekisooka nze kirasi nagendanga mbanjigirizanga okubeera mu bantu abali corporate. Nti nga nina okumanya omuntu obeera ku dining table oli otya. Etiquette. Omuntu obeera ku dining table oli otya. Mukono ki ogukwata akambe. Illuminati wotuka ku mmeeza nga bagitegese. Wensanga bagitegese. Engeri gye bateekamu emmeeza ezo naddala kati bano batubba ne zidini ezinene engeri gye bategeseemu emmeeza it communicates ng'oggyeko binene ebyaffe ebya bulijjo nti mbu oba omaze okulya emmere ku mmeeza olina engeri gy'oteekawo fooko olina engeri gy'oteekawo akambe olina engeri gy'oteekawo ejjiiko ng'oggyeko ebyo oluusi obubaka nti muyinza okugenda mu conference ng'ezo ne bapanga emmeeza y'Illuminati engeri gye bapangamu essowaani yo okuvya ddala ku kikopo savieti engeri gye bagissaawo engeri gye bapangawo akasala emmere engeri gye bapangawo ejjiiko efookoyo eba yanjawulo era eba ne message so I had to learn those skills nti emmeza wensanga bagipanze bati kitegeeza ki kitegeeza ndya ku mmere eyo oba sirya kale weewaawo mu episode yaffe eddako tugenda tandikiraawo webale kutulaba subscribinga sharinga omutono omukulu bonna bayite tobaleka twatuna n'ensi yange mweraba